Bannayuganda mwenna gye muli tusaba mukama tusamwene embeera gye tulimu ey'akazigizigi naye ndaba tunatugiwangula. Tusabe nnyo mukama tusobole okuwangula eno embeera nga teri afudde tuwone ffenna naye embeera ndaba Bulaaka si ekyo tugenda tutandika oterera mpolampola. Saagala ndwiseewo nnyo abantu Bulaaka tutandikira ku nsonga za Balamu ne Ashibaga Katoowe. Ashibaga Katoowe njagala nnyo mujjamu mangu naye tusigazeeko Balamu obangu bamuyite ki? Balamu oli musajja mubi sogera yaliso okugamba eggwanga. Abantu abakulaba ng'oseka nojja n'oseka n'abantu bakulaba okola bulive ng'oyogera mbu oli wa kisanyu. Balamu tolina kisa, gwasinga okubeera omuntu omubi mu ggwanga mu Uganda oba mu NRM. Toli wa kibiina kya NRM, wagenda oli musajja businessman. Mu kibiina wagendayo ng'omusajja wa businessman, wagendayo gyesi otegeka bibulu kuteeka bintu ebyo ewa muzeeyi ndoza kumugamba gw'okulira abayimbi bwe ndowooza. Ansokere ku Ashibaga Kato. Ashibaga Kato nze namwaniriza okujja ewaffe simwirako obuzibu kuba muvubuka munnange, naye Ashibaga Kato mu kutuuka abadde alina okukwatibwa entandalo ne bamukuba mu kibooko n'akola netyoka netumwaniriza kuba obusanga omuntu Ashibaga Kato ng'oyo ye mwana abadde abeera ku Facebook n'akola ekifaananyi ky'embizi n'akiteeka ku President Museveni, n'akwata ekifaananyi ky'omulambo n'akiteeka mu keesi nga President Museveni n'amugamba rest in peace. N'amukola buli kimu omwana ng'oyo, omwana omuto. Ffenna tuli bavubuka, ffenna tweyiiza ne tufuna ssente zaffe nga tuzifunye oba mukulembeze tuwa. Mukulembeze agenda nga awa buli muvubuka ssente, agenda awa muvubuka ssente mu maka ge. Ffenna tetwavaayo kuvuma mukulembeze okufuna ssente. Ashibaga Kato wabasokera ku makya n'ayimirira n'apostinga ekifaananyi ensi yonna kyegenda okulaba nga avuma mukulembeze gwe, n'okeera ku makya Balamu n'omunoonya n'omutwala maaso g'omukulembeze n'omutwala eri omugulidde zi laptop, oli kupostinga laptop omugulidde laptop. Nze tennuma kuba nze Balamu zirina ssente, teri kintu ky'osobola kukola kyonna kyonna kinnuma. Tolina ky'osobola kugula ky'otasobola kugula, tolina ky'osobola kukola ky'onoba okidde oba oguze nnyumba wansi olugigula. Nze zombeera nazo mu kaashi. Kati Balamu tolina ky'osobola kukola kyonna kisobola kukola, tolina ky'osobola kukola ky'otasobola kukola. Kyobola aba tolina ky'osobola kukola kinnuma. Ssente zenkozesa olunaku Balamu nze kyemanyi nkusinga. Ssente wakeera ku makya waliwo abaana abawagidde NRM okuva mu buto, omwana akula awagira NRM, omwana nga gy'amanyi nti bepati gy'alina okuwagira. Akeera ku makya n'akwata essimu ye n'apostinga ekifaananyi kya President Museveni ng'amuwaana, n'apostinga ebintu ebirungi. Ndaba abaana bapostingako enguudo, bapostinga birungi muzeeyi byakoze. Omwana akozesa ssimu ye bagimusikako n'agula endala n'asigala ng'apostinga. Omwana akwata essimu ye, omwana ayeewola oba atunda ente ye mu kyalo n'agula essimu asigale ng'ayambako ne ku bantu abawagira NRM. Abo Balamu abantu abo gye balira ne ku social media balaba nga bapostinga bawagira muzeeyi nga tebamuvumangako. Olwaki tutambula n'okuŋŋanya abaana abo n'obagulira amasimu oba n'obagula laptop nabo basobola okusanyuka. Abaana ngabo olwaki tobakwata n'obakuŋŋanya bonna n'obanoonya n'obatwalira muzeeyi. Abaana bwe abalala tebeetaaga na ssente, abalala bo bali bulungi n'abalala just beegomba okulaba ku mukulembeze, beegomba okubuuza ku muzeeyi just n'abalala just beetaaga bifaananyi. Okitegeera just n'abalala baagala mulaba kubula nti muzeeyi tukulabyeko kimala okuwagira omuntu gw'olabako. Balamu abaana be bamukunze tetwetaaga muzeeyi tuwaayo, naye twetaaga gyasinga onaga nti muzeeyi naye tumuwagire naye atumanyi ekyokka. Naye kati gwokera ku nje gwe wootafunira tokola. Balamu ezo projekiti zo ensi oba tekumanyi obeera mu NRM oba abantu tebakumanyi. Balamu tetukumanyi tetubayaayo bamusite tukulidde mu ggero, tukulidde mu buli mbeera, tolina ggeto mu Kampala gy'omanyi. Ezo ziba bizinesi zo. Balamu abaana bonna gw'obasitinga gwoba wagana ku bino ebintu byenjogeramu kwekeera ku makya okoleza interview ng'owakana ngenda leeta obujulizi bwonna Balamu bwenkuyinako. Balamu gwomu gwakeera ku makya n'osetingawo abaana nebagamba muvume muzeeyi agenda bawa ssente, womala gwobatwala. Ashibaga Kato kale kati kanso nkubuze Balamu oli musajja mukulu, ki ekikuyimiriza amabega wa Ashibaga Kato nga bakuba ebifaananyi? Buli we bamukuba ekifaananyi n'omuyimirira amabega, gw'atali wa security, atali bodyguard, atali bouncer, lwaki oyimirira mu mabega we nga bakuba ekifaananyi? Oba ddala si business
kuba ekyo kitono nnyo wamugje wamutadde Balamu buli mwaka kumanyi nti Balamu teekayo omwana kale bamuwaddeyo ekinyini yeeyogere lwaki omubeera amabega nga bouncer awo ddala Golandi project ekoze eki mbweyiseemu ogamba hakati neeyiseemu ze alina okumpa kasente n'essaawa zino byoli okubuzaabuza bino bye twateekayo Balamu bino ng'oyogera ku bantu otaddemu nnyo ssente obadde bye ekibiina ky'abaana ba MK Muhoozi ekibiina kye twali naawe ng'oŋŋamba tukibbe nze ne nkuvaako nobba ekibiina ky'abaana obadde otandise kipromotinga ekigere era oyo mwana we wamulesi kyasuteekako Muhoozi project ekigere Muhoozi tali kulwanagana ne taata we ku ntebe gulakyo promoting oli omwana ate nabagamba ko baagala kwesimbawo ekiki kyogezaako okulaga eggwanga ekigere Balamu ono omwana no gwe waleese kibadde kyetaaga tusooke tutuule tumukwate entandaalo tumukube adde avuma olwaki avuma otyo omukulembeze ate n'oyo mwana akibakato buno bakanyabutuke juli toyogera ku Bobi Wine kibi kyonna tokeera ku makya n'ovuma Bobi Wine togeza n'omuvuma Bobi Wine oyo akukuzizza sebo nze mbaddeko ne Bobi Wine okumala emyaka ng'esatu Bobi Wine oyo yabakuzizza mwe baana mmwe nze Bobi Wine tankuzangako nze Bobi Wine talina kye yali ampadde naye namwe ebimu bitwanyumyangamu muko naye mwe Bobi Wine yabakuzizza era n'okutuuka okumanya Bobi Wine kati ng'oba Bobi Wine takuwadde ssente neemanya akuwadde saawa zino gani alibadde akutegeera Bobi Wine kyakuwaddeko kimala jasa abantu okutegeera n'opositinga ekintu ne bagamba kati saa zino bagamba yavudde wa Bobi Wine ekyo kimala abadde teetaaga kuwa kintu kirala kyonna oba opositinga ebintu by'opositinga ng'opositinga tuddamu tuvuma Bobi Wine toyogera ku Bobi Wine kintu kyonna nti wabadde takuwa wabadde takola kyo wadde yagala akuwa ekyo tedde yakuwa gwe yakibakatera bakumanyire ku Bobi Wine erinnya lya Ashibakato buli kimu kati gwe yakuwadde yakusasudde gwe mwebaze okuwa tuddamu ogera nti ate takuwa obadde yagala akuwa ekyo wadde yagala kwebakeko musege kati Balamu ekiddako saawa zino twagala kutegeera Balamu yaani ffe tuli baye ate nga tuwagira NRM tuwagira President Museveni aliko nze siri wa NRM nnyo nti nze ndi just kibiina kyempagira nze siri bya bukulembeze sibifuna namu nze binnyumira bunyumizi nze ojasa okujja n'enkola ekintu nekinyumira binnyumira Balamu saawa zino omuyimbi walwala odduka n'ogenda n'ogamba President Museveni antumye ngende mpeeyo ssente bakutumawa ari akusangawo okutuma okwata ssente zino ogenda n'oteekamu n'ogenda n'obanja ennyingi ola ne gwe otwalidde asanyuka naye abatamanyi Balamu tobeera wali masanyu obeera wali bizibu byokka ani yali akulabyeko awali essanyu Balamu nti obadde awo naawe kuba ku ssanyu wali babeera bagenda sanyuka bagabe n'omukulu Balamu aweeyo tosobola gwogenda wali bizibu omanyi ogenda ofunira era ekizibu gwe kiba nga kigenda kugwa era okirwanisa nnyo kyeyongere osobole ofuna Balamu gwe okolesa bajjo okoza abitex gwe oba owakana buli kyenjogera gwe ovaayo owakana enzindite obujulizi abo be bakozi bo bebabeera ku TV ne bavuma omukulembeze oba oyagala batwalayo wano obadde ne Kamiliyoni ng'ogezako mupoloota mu ngeri yonna omutwale wa muzeeyi obeerako ne percentage yo naye Kamiliyoni yagaana we yagaana n'olwana nnyo emmotoka bagikwate ng'omanyi n'olowooza nti saawa zino Kamiliyoni tayinaamu ssente engeri gy'atayinaamu ssente byenjogera Balamu mbiinako obujulizi ng'omanyi Kamiliyoni saawa zino tayinaamu ssente engeri gy'atayina ssente ogenda mutwala ewa muzeeyi era ng'oyagala mutwala wa muzeeyi Kamiliyoni n'agaana n'agamba waaba Balamu ng'antwala wa muzeeyi sisobola kugenda wa muzeeyi yatise emmotoka ebeereyo Balamu olwanyi nnyo ng'oyagala okutwala Kamiliyoni ewa muzeeyi Kamiliyoni we yagaana n'otuma bakwate emmotoka ye kati ng'oyagala mukwatira ku mmotoka ng'okimanyi nti agenda kujja omutwale nti emmotoka muzeeyi amususulira omusolo osobola omuzeere gwofune percentage eyo ddiru nfu eyo yagaana kati Balamu waliyo akulira music industry webali kimanyi webali sigwe Balamu gwe toli promote oli mutegesi wa bivulu waliyo wano abakulira abayimbi Museveni n'abamanya ddi President Museveni n'abamanya ddi nga gwokera ku makyano ogenda n'oyimira buli mulwadde kati Balamu tetumanyi mulimu kigwokola ddala omutuufu abaana bamaiko abaana bakaabidde ebbanga jasi okwata oyo omwana n'omuleka nayogera n'agamba muzeeyi neetaagayo ekifaananyi oba muzeeyi neetaaga genda kulima oba muzeeyi neetaagayo kasente omwana awagidde tavumangako omukulembeze w'eggwanga naye oli kumulemesa waliwo abaana bangi Balamu abali
abali mu NRM nga beegomba kulaba muzeeyi Balamu gwe gundi Balamu negwe bano bootwala ekyo gamba buli mwana atandike kuvaayo agenda avuma omukulembeze amuvume kyogamba kyoyagala abantu bakole azino ogezaako ku promoting ekintu ekyo nti omwana alina okuvaayo n'avuma Balamu ezo project zo Balamu watulanga n'oyo Bobi Wine nga mugamba atambule muzeeyi ne agenda kuta ssente Bobi nga avaayo ku piki ng'azunga omwo mu kibuga Balamu gwe boyina bw'oyagala ofunira abapostinga abaana bonna aba media abapostinga nga bavuma muzeeyi Balamu abo abantu babo bwe wakana busi babo Balamu abaana bonna babo bapostinga omalanga oyagala bakwata batwaleyo ofuniko percentage Balamu ese ino kumanya gwani gwe Balamu walivudde mu gundi fesebo tulwanye nnyo okutuuka ku mukulembeze we tuba tusodde omuntu kako nanika ate okutulwana Balamu nze mbasitegera kyobala nze Balamu ekisinga nze okunnuma Balamu nze nga nze gwolwana saagala we wadde n'ekikumi Balamu nze nina ssente zensobola okweyagala gwe ne ssente zonna tozeeyagaliramu nsobola okweyagala oba omulogo eyazikuwa teyagana okweyagala kuba gwe tosanga nti ssente ofuna za bwereere ofuna percentage nyingi teweeyagala Balamu ffe tweyagala ffe muzeeyi tatuwa okyegera nze Balamu nze nagaana ssente nze saagala ssente za muzeeyi kuba ebintu byamu birimu ebigundi ezo ebirategerekeka ebyo nze Balamu nga ssente ntwala zaki wano nagula emmotoka 2 Balamu wazoogerera Balamu wayogerera ezo emmotoka sipapa teyazigula Balamu nze wange wasulayo ssente nyingi n'emmotoka ezimu Balamu zinzirabira nozeerabira nina ebintu bingi Balamu bisobola kuddawo okugamba naye Balamu njagala olwetereeze abaana balekerawo okukaaba enensi togenda gikungula togenda gibiramu ogikungula osanga nti gwe Balamu gwomu Balamu twali mu trek wanwanisa nnyo n'okubira abakulu bonna amasimu ti omwana ayina emmundu ayagala kutta kusaasira nze Balamu walondabeko n'emmundu walondabeko n'emmundu gweyogera olunaku lwe walondabeko n'emmundu nze simanyi na kukoshinga mundu simanyi na mundu zikiba simanyi na mundu engeri gye bagikwatamu lwaki wali ogamba bantu ngunene emmundu walwana nnyo Balamu ekyo wakirwanira nnyo era nenkugamba nekutweke nakusanga maaso ku maaso nga Balamu oyagala nkuwaabire mu bulijjo setinga Bobi Wine atambule saakikubuuzako mu lujjudde ng'abantu webali awo oyinza ogaa nti nkwayise Balamu ne bw'oyimirawo era nkikugamba kati project kati wafunye project ya Kibakato oba ogenda kwawulako mmeka oba wayawuddeko mmeka Kibakato tasobola kulagira abantu kulonda Kibakato bye bano abavubuka abaleekana ku Facebook naye wali kituyita okulagira abantu okulonda nti genda olonde ate abo abaana ba Bobi Wine tebasobola kumuvaako ekyo olimbe weelimbye eyo ddiiro nfu oyo mwana era newe aba avudde era ajja kuddayo nze nali ntuteeka ambasada wa Firebase ne mutwala wiiki n'avuma Bobi Wine kumala wiiki namba wiiki eddako yaddamu okwogera ku Bobi Wine ngamba bannange nga nze okuva ku Bobi Wine kati eyo ddiiro nfu Kibakato tasobola kulagira abantu kulonda kati Kibakato tasobola okundagira okulonda nze naye nsi omulagira n'alonda Kibakato tasobola kulagira abantu bawera 10 oba 20 nti mulonde ng'alagira nnyo okulonda Kibakato oyo just apostinga ku Facebook abeera ku Facebook nambe singa taba bana byakola just mubeerawo ne mujubisa naye okulagira okulonda kirala nnyo musegera kati nalabika nakalala wali akalala bakaitaba oba bubibisi naye kati nsikuvuma mukulembeze kati abaana beetaaga kunoonya kuba ntandaalo Kibakato kale waaba afunye ssente akubaddeko nabadde bamufolowinga bangi kasika nga bamuwaddeyo kasente azikwata asobola okubaako ne bali abadde bamuwagira lwansonga ssente azikwata yeka bamuwagira n'azifuna sente zebakwata ne bawa Kibakato bino oba 10 oba 2 oba 5 sente ezo zimala kugiteeka mu kyawa bazikwata bagenda baziwa abaana mwe bali mu kamwoki omwana nga jasa yeetaaga capital yokuwa jasa wa mitwalo 15 emitwalo 2 ezo emitwalo 2 muzibale mubeeramu abantu bameka ng'obadde okutta 5 n'ozitwala eka mu kyawa oba biliyoni egi emala kamwoki abantu ne baddamu nakuleekaano naye muzeeyi mubeerawo mumulimbalimba kati gwe Balamu saawa zino abantu bakaaba nti babasibidde nnyo mu nnyumba coronavirus oyinza kuba ng'olimba na muzeeyi nti obulwadde buli kweyo oyinza kuba nga gw'omulimba saawa zino kuba Balamu olimba muzeeyi gwe buli kimu olimba tosaava n'ogambako muzeeyi nti muzeeyi kino na kino ssente z'otwalako omwana omuomu omwana abaana bapositinga ne bagamba nange kamwoki tumona abana tulina olwaki togenda n'osolovinga ekyo ekizibu n'ogamba muzeeyi bano abaana engeri gye bakaana munye kamwoki beetaagayo capital batu batwala emitwalo 10 oba 20 bano abaana basobole okukola oba 3 naye gwe oba oyagala bakwateyo omuntu omu bamuwe 5 oyawuleko 3
okitege oyawuleko ebizano lya twaleko ebibiri nti bakuwadde enteezi Museveni agaba enteezi muzeeyi engeri gyagalamu enteezi asobola ogaba enteezi lwaki obuzaabuza abantu izo sente woba ogamye ente 5 ze milioni 5 woba ogamye ente 3 ze milioni 3 balamulekera okubuzaabuza abantu se ente weziba 10 zekikawumbi kati gomanya kubaako ezizo ababana bonna babakuba enjawulo mu maiko lwakuba bakusikira nga bakutya balamu zisikutya balamu nakuwa respect nga sikutya naye nga nkuwa respect nga njagala mbere promoter njogerweko nga balamu okigira wenatuuka nenkutuuka nako nga balamu lwaki tontwalaki wa muzeeyi ndaba obeereyo balamu wangambe wa muzeeyi wabi nongamba wona abantu babi bajja kukwavuwaza nekyoyina bajja kitwala naate wangamba wabi naye ati neewuunya kubanga wenatuuka ati gonwanisi esimu esooka nga nakavewa mukulembeze w'eggwanga gwasooka okunkubira nongamba noonya bajjo ne architects oba tobanoonyeza bagenda kolaki bagenda kulemesa akasente wa muzeeyi ate neŋŋamba ate balamu yaŋŋamba tewali sente ate essaawa zinate nga bagenda kunnemesa sente kitegeeza bulijjo bajjayo sente mbadde simanyi kati balamu oli ki ntwagala kutegera balamu oli ki balamu mulimu abantu kugamba n'abakola mu NRM bonabona wabafudde abatagasa gw'oleeta buleesi omuntu n'omuyisaawo straight mpaka mu State House ofuna omuntu gy'omujje n'omuyisaawo okitegera abayimbi babeerawo nga bagenda kukola zi concert lwaki tobakuwala n'obatwale wa muzeeyi waleeta juice kandabongoma yali kandabongoma waleeta kandabongoma ne bamujja mu nsi ki ng'oleese omudusize wa muzeeyi mbwakuwane ng'oli promoter wakabi balamu tuli promoter wakabi balamu tumumanyi to promoting ano music otegeka abayimbi betumaze kupromotinga okitegera balamu ne promotion tomanyi ngeri gye bapromotinga omuyimbi abaana boola abateekamu sente zaabwe ne batoba n'ayimba nojja nosanga kiwedde abantu tebamanyi mulimu n'abantu bawuliza music naye nga webagamba balamu promoter tebamanya promoter ki balamu to promotinga music wano otegeka bivulu wano abayimbi ffe balamu fe abateekamu sente abayimbi ne bayimba osanga omuyimbi ng'atambula sipapa oliwa nsaba ompeeyo ku sente ngende nkola video omuyimbi n'akola olimba ne lukwatayo werima lukwatayo n'ogenda n'otegeka gwe n'ofunamu amagoba balamu tokola wutafunira kyebayita bapromota balala nnyo ba Jeff Chiwa abasajja abo muzeeyi alina n'obaddizaayo lwaki tokwata abantu ngaabo n'oba Jeff Chiwa bano bagunde bani okyeka bano abande music bano abaana abapromoting abayimbi obatwale mu maaso ga muzeeyi ina music industry bano abantu bagiyimirizaawo si gwe ogiyimirizaawo gosanga bedabo we bava ogenda tegeka ki abasajja bategese abasajja bamakinze omuyimbi olaba Shiba Wina yayimba oba mu biseera ki Jeff amujja amufudde wakabiri okyeke amufudde wakabi abantu nga balina osiimi wakati gwana abetulina n'okulonda okuba nga bakulira abayimbi bapromota ngaabo kati gwe balamu okulira muyimbi tomanyi na muyimbi waalya tomanyi na muyimbi bwatambula obeera mu kubavuma nti wetalina hiti tomanyi na hiti tomanyi na luyimba engeri gye balukolamu kitege ebirala ngenda kwongereza njagala owaka n'ennyongereza okwo